Mukama waliwo ebiseera by'oyagala oddukire mu nsi si mu myaka gya Kibalama. Omusajja pate mwagitwala nakkiriza n'agezaako okuyiiyayiiya n'ebirema ate mumusindikira bakifeesi. Omusajja omukulu bakifeesi aba anaakola atya? Lubongeya omusajja muleke, omusajja Kibalama muleke. Pate mugitutte manchoolo ayiyiza biganye naye kati omusajja ate ali ku muntu oyo era mugambe nti Museveni yayiga kyola. Museveni ayagaza ki Kibalama? Amwagaza ki? Omusajja pate mwagimuggyako n'ayiiyayiiya kyasobola ne kigaana. Kakati bannange ate okumusindikira bakifeesi si kirungi. Kati yadduse tetumanyi gyali, embeera ye si nnungi. Olunaagira nti Kibalama afudde era muwaayirize Museveni. Kale Museveni ayagaza ki Kibalama? Kuba byayagala okweddiza pate embeera ya Kibalama tebadde yeemu. Ewaka awulira abakonkonakonkona olw'eggulo. Ebintu bitabuse bannange, ebintu bitabuse. Kibeddu wenjogerera baamu byensingo ne bagimenya. Nti owanuupu yamuyita ategeke eventi wano ekyanje naye bannange omwana Kibeddu ayagala emirimu. Kati otegedde wanuupu yakuyisa otegeka omukolo ate nawe n'ogenda bwawera ssaawa mukaaga ogw'ekiro ne bamwekyusiza wenjogerera atambula ali ati ensingo baagisibye katono bamutte. Kasuku ye yampeereza message naye Kibedduwo kati ne Kibalama ali ku muntu ono adduka. They are chasing him. They must retain the party nga tewali abatawanya. One person they must send to ekizayo is Kibalama. Kibalama yadduse dda. Ekiro baba mukonkona abavubuka bayisaawo boda nga yeebase we bamukolako effujjo. Tubadde tusaba mukulu Lubongeya omusajja muleke, bambi muleke, ebyakapate byaggwa muleke. Kibalama takyalina bbanga ddene ku nsi naye kati olina political ambition yo era kyova olaba buli muntu awadde oba amenyese oyo kifaananyi osooka kulaba kya Lubongeya. Omuntu yenna mu Nuupu ng'alina oba yamulwadde oba baamu Lubongeya yasookawo. Lubongeya yasookawo. Lubongeya yasookawo. Kati omusajja famire yankubidde eri mu nnaku ne bagamba omusajja teyeebaka. Aba akomawo bodaboda ne zimuyitako yegwayo oli muyaayo oyagala kumanyira Bobi Wine ne bamuvugisavugiza ne beetoolooza boda waasula bambi talina mirembe. Naye mumuleke abeerewo ebyapate bibeerawo. Kati tugenda ziikira ku lukwago omwana Lubongeya Mukama Katonda gwe muyinza omumukwasa. Olaba ng'omusirise naye Mukama Katonda yawa Lubongeya omutima gw'otayinza na kutegeera. Omusajja yadduse ennyumba yali eyitamu ebintu kyokka wiiki eno baakayisa biliyoni 10 ze bagenda owa pate naye ng'ezo ssente Nuupu yegenda osinga okufuna. Newankubadde nga teyayitamu naye yaleeta ekibiina ekireeta ssente, yaleeta ekibiina kye Nuupu. Biliyoni 10 bagenda zigabanya pate naye ezo pate agenda osinga ofuna ye Nuupu yagenda osinga ofuna zaayise paalamenti yamaze oziyisa 10 biliyoni ebyobufuzi bitambule. Naye nga waliwo government programs ezisabye state ne bagaa tewali naye yo paalamenti yayisizza pate baziwe 10 biliyoni. Wiiki eno gyetutandise they are going to get 10 biliyoni. Ku 10 biliyoni Nuupu mugenda funanga 6 kuba bali mawe DPF na bina basaalirwa afuna 10 bagendera mu numbers. Omusajja okutereeza akayumba ke ne mumuwa miliyoni 3 ne mumwejjako mirembe kibakola bubi. Kibalama muganda wange yonna gy'oddukidde manyi togenda wona, manyi togenda kuwona Kibalama era wagenda yitawo ebbanga ttono bepa. Kibalama tuveeko. Kibalama yadduse
omukulu Ssennyonyi. Oyinza okwagala ekifo ne kikufuukira ekifo. Ssennyonyi wenjogerera naye teyeebaka, gavuga, gamuvugira mu kutu. Eno ensi yonna gy'ogiraba Uganda. When you try to project yourself doing good, you are going to die miserable. Odinga era yamaze n'aloopa. Abaana b'e Kenya ne Odinga ayagala obwa pulezidenti naye kaluto kagumu kubanga kakimanyi kalina backbone eri faamu. Olowooza gavumenti y'e Kenya esobola okuyiwa akalulu omulundi ogwokubiri? Tesobola, tebalina kapasite, luli baakayiwa eyaddamu participating nga yali ogwo tebasobola yiwa kalulu kano naye teri yaswadde nga Uhuru Kenyatta. Bannange omwana yayiyereka. How can you be president novaako n'olimuteeka waddako n'ogwa flat like that? Nti kati ate bagenze mu kuloopa. Kaluto kali faamu, tewali muntu ajja kukalemesa bwa pulezidenti. Luto woomulabira ddala Moi yennyini. Ate Luto mumwegendereza Abakenya tazze kusaaga. Ayina campaign bagiyita grass to grace, bottom up. Uhuru Kenyatta n'afa mu kalulu nga buli gwe yaleeta yagwa. Kamukuba kamuwadde sipiki ne kamugamba nkwagala nnyo totya, don't fear. Eyo yonna gy'ogenda mu retirement, don't fear. Nze sigenda kukolako kintu, njagadde Luto era nze ndi ttiimu Luto. Ali Odinga sijja bitegera bamukubamu amataala abanga bicu lyabeera kitalaba bamusiba nnyo kati agenda kuloopa kirivu Kenyans alone. Olaba bannakenya tebaatemaganye bakkiriza Luto ye pulezidenti. Ne wasting time era simanyi tugenda mu kooti twabalabako wano e Uganda ne bamala obudde bw'abantu. Kati kooti yaddawa okumanya revolution zigwa bannange zigwa. Momentum yonna gye twateekanga ku bannopu yonna yaggwawo. Bali mu bivulu tubasanga mu pate we babambira ebipya. Ne Odinga wagenda obba baba ku removing a dictator, entebe mu ntebe neegwa ne bagenda nti no simanyi kabaka jjanjabwe ebyakabaka babiva. Simanyi Najjinda, simanyi Katikkiro tajja kujja London, Katikkiro ali Bulaaya, emikolo gigenda bulungi. Amaanyi gagenda geesala buli lunaku. Pulezidenti waabwe namulabye akuba bikonde, ayina ennyambala gye yayambadde yenna ng'alinga badaxi vibes buno bubaaga naye buli lunaku abwagala. Nalabye ayambadde akabaaga zituleyina yaddadda mu bulamu bwe bulala yeekubira bikonde n'empita gy'abayita bakyali bange. Kwegamba ye yatuuka ku greatness kati abajjega abanyebweru bawuliraga oba tuli ku ki mukyagoberera wali ali ku birala. Yali South Africa ali South Africa ku bya bikonde ne Raila Odinga wagenda obba ayambadde tracker shoot n'obusawo yawaddenga bano ba daxi vibes byekivubuka nyine nga ona ayagala obwa pulezidenti ono amanyi ddala obwa pulezidenti kyekitegeeza. You see, Bobi Wine is caught between two worlds. He has to impress the youth, at the same time act so mature. Kati eyo embeera emutadde mu buzibu. Waliwo wayagala abeeremu olutiktok asobole okukwata aba youth. Yes, at the same time ayagala acting so glory ng'akutte ayambadde kanzu nti ambuulira abantu ebyamaanyi. Kati between the two kyangu nnyo bastak. Imagi ya president omanye erwange ekutambulirako. A president is not just by saying, your body language must convince people that you are an extraordinary person, you're extraordinary. Bobi Wine is still young, asobola okulyamu esswaga ne baluto babadde bazina naye ebyo birungi ng'otuuse naye si birungi nga you are going era buluto olaba bubadde bwekuumira mu line protocol
nga ke structuringa si juggling around. Bobi Wine is juggling around with many things. Juggling okuzanyisa ebintu, azanyisa ebintu bingi, ayagala nabe mbubuko wakabi, ayagala abe president w'amalala, naye ng'obwa president bwa wano mu Africa wano bw'ofuganga mu nsi ya Africa ng'oli muto weesunanga kera Bakagame beesiimye wano mu Africa. Kikwete mubuuzi, Kikwete yawangula obwa president mwe bamugamba alindeko ba president abalala babiri alyoka afuge. Kikwete kati Cameroon, Nigeria zino ensi tezinnatuuka kufugibwa bantu bavubuka, zirina olina okuba oli above self ocontaining ensi nga Uganda, naye ng'okyalinamu amalala abeki zino ensitoiza zisobola. Kyangu nnyo emyaka gy'aba Bobi Wine ofuga ensi eri well structured nga Norway, Sweden, Denmark, ezo ziri already structured. Kyobola nti president wa France Macron mwana muto, naye era aliko omukadde tica wa Nassali gwe yeegomba, ekitegeeza tica wa Nassali wa Macron still. Yeah. So n'olw'ensonga eyo, ladies and gentlemen, njagala obbagamba mu bintu bya Africa wadde ebyobufuzi owagira ng'oli cautious. Kiki owagira? This is why even you era mwabadde muwagira wa Raila Odinga ng'ate ali 78 years nga muleseewo luto. Luto teyeetaaga nyine, abadde yeetaaga Museveni nagamba okuwamba mu Africa teweetaaga bazungu abokulimba ba formality. Those will be for formality. They are only for excited leader, young leaders. But serious leader bava ku region nagamba you can only have governance peacefully mu Africa ng'olina ba neighbor. You have to know the neighbors. Naye kati Salva Kiir tamanyi Bobi Wine. Salva Kiir tamanyi Bobi Wine yaani. Era Salva Kiir nawoga ati waliwo ne Bobi Wine ira kubajasa akuwa emitwalo eki ena Shikedi. Kakati ba Museveni bakonsentratinga ku East Africa kwejjako nozingi w'abazungu oyo kuba bakuwadde ssente ne bakunoozinga. Museveni n'akitegeera nti when we are a collective unity abazungu bajja bate batusobola. Million of Congo ogatte 50 million of Kenya, ogatte 45 of Uganda, ogatte 15 of Rwanda, 8 of Congo, Somalia simanyi population. Olaba nti capacity gye tubaako abazungu tebagisobola. Koka Museveni kantandika ogidraftinga mpola, tandikire ku passport, tumale tuyingire endagamuntu, tumale tuyingire fulaga, tufune anthem. United East Africa, America bagitani United East Africa, banaba bagitani East Africa United. Yes, abazungu tujja kuba tulina a wider market, tujja kuba twesobola. Naye omujega ate yadduka mazungu nti aloopa Museveni. Simanyi in Africa there is no democracy. They know it. You are repeating yourself. Simanyi in Africa there is no democracy. Gutoyiza ategera mbazungu bagamba ebyo. Abazungu abo bategera